Obuyonjo yemu ku mpagi gy'ogenda okutambulizaako obulunzi era nno kikulu nnyo era abasawo abo abajjanjaba ebisolo bagamba nti obuyonjo ye musawo asookerwako ku faamu yo naye gwe obuyonjo obukwata otya mwattu bwetyo tutandise omulimisa leero oli otya mukwano gwange yonna gy'osinziira okundaba wibale nno kyokola kyamaanyi nnyo mbeera wano n'abantu ab'enjawulo nga bakusomesa tutunulya ebitundu ebyenjawulo ebikwata ku bulunzi bw'ente ndowooza olina by'oyiga bw'oba toyiga ogwo guyinza obutabeera musango gwange gunaaba gugwo bwana Lugoloobi abantu balamuseeko ate tweyongereyo abatulaba era abatuwuliriza wano ku Bukedde TV tubaaniriza tabagambye tulima wano ye faamu yaffe ku site faamu Namulonge tusanyusa obbalaba naffe tusanyuse okubeerawo nasemba okubeerawo nebbanga liyiseeko essebo na twali tulonkinga yali best farmer ndowooza omwaka guli essebo mwebale nnyo mwebale ddala era bingi bikyuse okuva lwakoma okubaawo kubanga faamu yaffe tukula buli kiseera tetunaba kutuuka gye tulaga ne gye tulaga tukola ki mulabayo olowooza okuwangula omulimi asinga kiina kye kikwongeddeko kyanyongera kinene nnyo okusooka olina okwegendereza bw'okola ki bagamba sebaddukanya musibe nga naawe embiroko okoze eki kati bwe tubanga okompiitinga naye ng'omanya waliyo n'abalala abakola ki abakompiitinga naye kyanyongera okumangula n'okumanya n'okutunuulira obulimi n'obulunzi mu kifaananyi ekinene si kukola kantu katono naye okukola nga nkolera eggwanga ng'okolera eggwanga kiki ky'oyinza okugamba omulimi ali eyo nga tazeetabangamu omulimi kyenyinza omusaba ali eyo nga tazeetabaamu weetabeemu ne bw'oba towangudde ojja kufunamu kubanga ojja kumanya nti okompiitinga naddala wano mu Central era bagamba bannange Central wakiri mugende mu bitundu ebirala abantu bavudde wano mu Central nga biganyi ne bagenda mu bitundu ebirala ne bakola ki ne bawangula kitegeeza nti bw'obanga owangulidde wano mu Central weesuna nako kubanga abalimi bangi abakola obulungi naye ate mu bakola obulungi banoonyayo abakira mwabo mwemuli Lugoloobi site kubanga tugezaako nnyo okulaba ente zaffe tuli mu kibuga mu Wakiso tetulina faamu kwe tugenda ne tulundira ente naye ziri watono ne awatono nga zirya ne zikkuta n'emmere ne zikola ki ne ziremwa ekirowoozo ky'okulunda ente bw'okijjawa ekirowoozo ekitandika obulunzi bw'ente twatandika eyo ddala gye banzaala eyo ebulemeeza eyo kitange yalinga alunda ente ng'alunda ente ki zino zaffe za bulijjo naye bwe ŋŋenda n'enzija nange nayagala kusooka kulundawo ente zange nga 3-2 nga zimpa amata naye ate bwe nayingira empaka zino nenfuna ekirowoozo sebe ekirowoozo kyange kinene njagala ente 200 nga ziri mu kiyumba kyekirooto kyange nti ente nga ekyalo kino kyonna nkiwa amata kiwako gwokama nkiwa naye njagala buli mwana azaalibwa ku kyalo kuno ng'asobola okunywa amata bwe kigamba nti abantu kuliko 2,000 wakiri buli muntu mmanye nti buli muntu ayinza okunywayo lita z'amata nkole lita 2,000 olunaku kyekirowoozo kito kyekirooto kyo kyekirooto kyange ate ekirowoozo kiva mu kuloota twasemba nga wali omenyaamenya akadde ne katuggwako anti ffe katuggwerako tukomaawo tutandikirawo butandikizi lulala ng'oli ku risiki ng'otugambye nti risiki yentandikwa y'okufuna ng'oli mutumenyera risiki eziri mu nte oli zaateekwa okumanya ng'era bwe kikugwako ekyo toweekanga
weeyongerayo bweyongezi na kirooto kyo. Risiki nnene nnyo era abantu bangi balemeddwa okukola kubanga batya risiki nnene. Ente zino omuntu omugamba naga kanunde eziriroko kubanga tezifa. Ne wano zino nte zonna nnamu ate zonna ziri omusaayi guli waggulu kati ng'ente eyo Macintosh eri pedigree eyo Macintosh ya embryo transfer kate bakatuwa buwi muzungu n'atuwa akate mu giraasi ne bakateeka mu nte yange n'ekazaala terina musaayi nagumu wano nti naye singa natya ne ŋŋamba eyo ejja kufa naye nga etukoledde kinene nikakulira wano kano ka myaka emeka ako ente yanzaala 3 kati erina n'abazzukulu anti fe yaffe ente egenda okweza emyaka enanga erina omuzzukulu ente zikuza mangu myaka enanga erina omuzzukulu essebo ekirala nti risks ezimu zosanga nti obulwadde ente zino zijja kulwala ente zino zinaasula zitya tugezaako nnyo okulaba ente bwe zikola ki bw'ozifaako ente ekisinga obukulu ennyo byakulya kubanga ebyokulya bino lwaki bikulu mu ssente ezirabirira ente ebitundutundu 67 ku buli 100 bigenda mu byakulya. Therefore bw'oba tewotegese byakulya bulungi ebyokulya abantu bangi baagadde okulunda ente naye ebyokulya ne bibagoba mu mulimu. Abantu bangi baagadde ebisibo ebinene n'ebyokulya faamu nnyingi ziggaddewo naye nga ziggalawo mu byokukola ki mu byokulya. Tugamba nti weeteeketeeke bulungi olyoka olunda ente ezo. Naye kwegamba waliwo ebintu ebyogerwa oba nempulira ntya nti oli n'agamba nti faamu yaggaddewo kubanga talina muddo. Muddo ogubeera mu Uganda muno omuyitirivu ng'enkuba etonnye. Yes. Era teba bunafu obwo. Waliwo ne kampani gye nawulirako baggulawo nga bagenda kusala nte. Nange nagiwulirako. Nga baagala ente 10 buli lunaku. Teyali wammwe eyo mu bulemeezi. Bulemeezi eyo. Ente 10 buli lunaku. Baafunako za nte ennaku 3. Baafuna ente 3 byokka. Yes. Nezibula. Buli muntu tawaayo ki? Tawaayo nte eyo. Singa omusajja oyo yatandika na kulunda, singa na kati akyasala. Lwe baba tebamuwadde ennyama n'asala ku zizi. Zize nnyingi. Zize nazivaako. Kati ente zino naffe tugezaako kulaba nga tuteekawo ente zino, tuzirunda, tuzitegeera, era tuzitutte nga zigenda ki nga zigenda mu maaso. Ente ng'eno beesigwa nte nnungi nnyo bagizaalidde wano ne maama waayo bamuzaalira wano. Ono maama waayo baali bamuyita Tracy. Ate ne jjajja waayo yali Najjita. Ente za Nvuma nti nange ndi wa Nvuma. Yeddira Nvuma. Temulinawo ya Ngonge wano? Ey'Engonge tujja kubeera nayo kubanga omukyala wa Ngonge. Ndi muko. Oli muko. Ate y'obuko teriiwo. Tujja kutuumayo Nakiganda. Oba Najjemba. Oba Najjemba, oba Nabachwa. Ne Nalule. Mwannyinaze naye alimba nnyo ekirala etubulwamu ente ya kisolo. Essebo. Ekyo tulina kifubako. Essebo. Abalina abafuga biryamuko. Kiralo kiwamba bwe muti ompolampola. Omuko yata byonna yabimuteera ate nno Naalongo. Otulabye. Era tulinamu n'ente bambi twagijjamu kati yali Naalongo. Ng'oggyeko emmere biki byinza okusongako omuntu byateekwa okumanya mu kulabirira ente zino ez'amata? Ng'oggyeko emmere ekikulu ennyo ente weesula. Ente zino tezaagala musana. Tezaagala nkuba zikubirira. Tezaagala musana. Ekirala tezaagala mulunzi alina kagoggo wano tetulina muggo gugoba ki. Ate ogigoberagawa tuyita mpite. Okukama yereeta yokka. Njirabye wali bwe zifuluma 2. Nezigenda ne bazikama. Ate mu order. Nezivaayo 2. Yes. Kati ate azitegeeza nti kati mwe ababiri mwe muddayo.
ente munnange ente zino zirina obwongo. Ente emanyi mukama waayo, ne Bayibuli yagamba ensolo emanya mukama wo naye abantu bange tebamanyi. Ente emanya mukama waayo bw'aba ayagala babiri babiri bajja kujja babiri babiri. Bwe tunaateekawo ebyuma ebina zijja kujja nnyanya. Ekirala ekiri mu nte, twagala nnyo ente eteeka okuba ne layiti kitangaala. Era amabaati muno munda olaba mwatwateekamu layiti mwekola ki? Mweyita. Ekirala aeration. Abantu bangi balunze ente nene bagiteeka mu kiyumba nga n'agikugira. Terina wesiza ki? Bulungi. Terina wesiza bulungi. Zino zina ne faani waggulu awe ujjako bweti. Nga zino zitula ku makolero. Aha. Ekirala ekyokubiri. Ente zino kye tulina ozikolera zirina okuba ne we zisula. Ente zino oziraba zirina omufaliso kwe zisula gusinga ogwange. Ogwange gwa inchi 8, zino zisula ku inchi 12 14. Zino zetuwulira simanya identity oba sipuringi tulira babiri agoko. Zino tuziwaka kutako omuceere bwe kati. Ne yeebaka ne tukolera amaki amata. Esula bulungi ogiraba. Oba muzisiga ebizigo. Ndya kasitoji wo bulungi. Emmere kasitoji wo bulungi. Ekirala temmere eno ogiraba titwatadde neteggwawo. Kubanga mulimu dry matter egenda mpola. Tezigitwala speedi. Naye singa zabadde mmere embisi kisagazi kyokka singa yaweddewo dda. Naye kati mulimu omuddo omukalu. Mulimu guguno ogulaba omuddo omukalu. Mulimu silage wa kasooli wuuno kasooli omulaba. Mulimu silage wuuno. Mulimu n'ekisagazi. Kyokka mulimu ne dairy meal. Dairy meal. Bye byamata ebyo. Mwetuteeka minerals ebiceppere. Ente zirya biceppere. Kati zino ezaffe tuziwadde buffet, ziri ku buffet. Buffet sizo zempulira mu mahoteli agabbeeyi. Buffet otera wali yo ne yeeronderawo kati eri wano egamba nywe mazzi. Ndiire wali ndiire wa. Wawe neewoomera. Singa esiba omugwa nti ogisibye egenda kulyawo omugwa we gukoma. Abakuse nga agenda nga yeebaka. Emmere ejja kubeerawo paka ssaawa 12. Yendabirira yente. Kale kikulu nnyo. Ekirala ne system yo wotegeeza kati abantu bangi bali mu kulunda ente. Ne abamu oyinza okuba nga weetaaga system ng'eno eyaffe composite ban. Kubanga tukola compost manure nti obusa bwonna n'omusulo gwonna tugukuŋŋaanya ne tumala ne tugukozesa ng'ebigimusa. Aho tugenda kutuukawo mu kitundu ekisembayo. Bintu ki bye walaba ebudaaki byogamba nti bino nange bwe navaayo ne ŋŋamba newankubadde bali b'amaanyi nnyo naye kankyusekyuseemuuko. Ekintu kye nayiga ebudaaki ekikulu ennyo baliisa ente. Ate ekirala faamu zaabwe entegeke bulungi ziriwera kwegamba ne bw'ogitunuulira obutunuulizi ekukola ki? Ekusanyusa. Naye kati ffe kye tukola nti naffe tugezezzaako okulaba nga ne faamu kwegamba nze manyi n'okufuna akakopo kange akacyayi ne nywera wano. Ente bwe zirya kwegamba kikola ki? Ntegeke bulungi. Tolina nti ekiyumba faamu zaabwe entegeke bulungi. Ekirala ente production eri waggulu nnyo okusinga ku yaffe. Twebaza Mukama nti naffe bwe tugenzeeyo tugenze nga tulinnyisa omutindo gw'endya, omutindo gw'endabirira. Era kati ekirala kyenjize ti faamu tugikolanga bizinensi. Tetugikolanga hobe. Tetubeeranga nti olunda ente waliwo ebyekika ebikulinnyo ebyagamba
lundeete lunda yakateka ekika akateka ekika empewo zituula kuko tulundeete nga tujagadde nga yakola ssente ise cash machine. Bwe twogera ku buyonjo kiki omuntu kyaba alina okutegeera? Ekisooka ennyo wano obuyonjo faamu yaffe tewunya, tekuli nsowera, ne obuyonjo kitandika ne mu sisitimu engeri bwe wagitegeka nti sisitimu yaffe n'endiisa yaffe ekyekinga out neebeera nga awantu wonna waki wayonjo. Ekirala nti buli ku makya tukwata ne twera ne tusaayira n'ente zaagala okubeera awaki awalungi, kubanga ente zitandika naffe ffennyini tuteekwa okuba abayonjo, kubanga ente tugenda kuwa bantu mata bwe tunaabeera abajama amata mmere abantu banaalya ki? Kyetuva tuwa nga ente zaffe tuzitegese bulungi, tuziriisizza bulungi. Olaba wano zirya bulungi, ziri nnyonjo. Ente zino nno mu buyonjo bwazo zirina we zisuula obusa, zirina ne we zeebaka, zirina ne eno dining area yesowaani yazo. Tutudde ku dining, teri ateeka kuno kigere, neze ntudde bali kuno olaba teri mu bawante nabo balina discipline, teri akwata kigere n'akiteeka kuno. Bw'akwata ekigere tufuna bwe tumukola ki, bwe tumukangavvula tuddamu okulinnya mu sowaani. Teri muntu ava eri najja ayite wano, tewali kkubo wano. Sowaani wonna batuulawo kukola ki? Kulya. Ne waliwo ne atalina byakukola waabeera awantu awo emabega wano we ziriira. Yes, free activity area, kufuka musulo, kusuula busa awo, n'amazzi weegali awo. Ekirala waliwo awantu awasinga obunene we zisula. Ente eyagala nnyo enjagala nnyo comfortable place. Tesobola kubanga bala ente ezitowa kilo 5, kilo 5 bw'oziteeka wano wakunyiga nnyo. Ne ente giteeke awantu obuzito ebuteeke ng'ate wabuguma. Ffe kyetuva tugiwa obukuta bw'omuceere tugibuwa bwe buti, era tujja kgenda abukole ki abulabe, tutakule tulabe gye bukoma wansi, naye ng'ate buyonjo. Naye ate ekiseera bwe kituuka tubujjamu ate ne bufuuka maniwa oba ebijimusa eri ebitooke byaffe n'ebirala. Amazzi ge twandiwadde ente gandifaananye gatya? Ente amazzi geesaanye okunywa gaba gafaanana ne minota. Kansabe bandetere nsenera ku mazzi awo ku taapu, abantu balage amazzi gabeera ku level ya mineral water, gabeera gatukula bwe tukutuku. Basobola okusena, basobola okutuleetera mu baketi eyo n'atuteeramu amazzi fere sembabule nga zinywa mu bidiba. Era ente eyo ekisooka ekintu ky'otonywa tosooka kiwa nte eyo. Nze ngamba abantu bulijjo ti amazzi gateekwa okuba nga gatukula bulungi nnyo, era amazzi gano getuwa ente gali ku level ya mineral water, kubanga nange nganywa buli lunaku nesirwalanga ago, kubanga amazzi ago ge gagenda okuwa amata. Wandyagadde okugamba n'omuntu okuŋŋamba nti amata gonywa gavudde mu nte yanywedde ebidiba, mpulira nga amata gannemye. Sembawule zinywa gundi ne munnange bwe gaba gavaamu amazzi kanga muvaamu mata meeru. amazzi mugalaba, amazzi gano galaba ngalaba meeru we tukutuku. Olaba ekiri wansi mu ntobo, okiraba ekiri wansi mu ntobo okikola ki? Okiraba. Amazzi gano ogalaba, amazzi gano maki malungi, mayonjo malungi ddala. Ago ente gesaanye okunywa. Kyotolya tokiwante eyo. N'akaddo kano singa twali tugulya, naye embuto zaffe Katonda teyazitegekera ebyo, naye tugiwa. Ne owulira nga akaddo akamere kaki kalungi ate erya neewoomera. Oziraba
kajira wano tezinnaba kusirisa kulya akadde katuweddeko batugamba siibula bannaffe abalabi baffe abalungi mwebale nnyo tulaba mwebale nnyo okuwagira Bukedde etuuka wonna naye n'okusinga ennyo bannange tutwale obulunzi mu maaso bagamba omuweesa ekyamuzimbya ku kkubo kulagirirwa bw'oba tomanyi tutuukirire tukukole ki tukuyambe tujjako akasente katono ninga tukukoze eki tukuyambe ono ayagala nagganywa ne muno teamanyira ganyweramu alina ekikye kyanyweramu agamba kiki kye mumpa naye abadde agakebera kulaba naye ataddewo akanankani esebo kale awo ennyini sigenda kusukkawo mukwano gwange puroguramu omulimisa leero bwetyo bwegenze twogera ku bulunzi obw'ente obukola essente si bino ebyokugambamu nti tulundalundamu kansuubire nti mukama waffe ow'essaza Mawogola Muteesa John Baptist Kafunvu Kankaka puroguramu eno ogirabye era sebo kansinzire wano okusaba naawe okyuse obulunzi nja mukuleetera omwami w'essaza ery'e Mawogola ajje wano alabe nti ate ye ali ku eka 10 n'omusobyo muvundu nnyo sebo mukama wange ow'essaza siragidde naye obubaka babukuntuusizeeko yenna n'ababufunye tusinkane Sabiti ejja akuume atakumira mpeera.